wano mu district ye Buyikwe wano wetuli wano ettaka litundibwa ettaka lino litundibwa sava nnyo kubanga ttaka jimu kuliko emmwanyi kuliko olusuku ttaka ddungi nnyo yiika namba litundibwa omunafu Lusoonwa balugwanyisa mbazzi n'olwekyo sigenda kukekera nga nakiyombekedde asima balugu nti kuliko nsajjalala zokka nti ekikusuza mu nju wekka nga abasajja bali mu ttaka ki oba okukekera ng'omuli w'emmere nti amanyo gange gagenzeeko emmere nga gy'obeera obweddaalya akimanyi gasala muli ze Munnabusiro Saava Bosa Musisi olwaliro sitambudde nzekka nzize ne muganda wange munywanyi ajja kweyanjula omutegeere amannya ge mu bujjuvu era tulyoke tubeeko ate ne bye tulungamya manyi bagamba atunda ayolesa yatera okumazaawo munywanyi oli ku omukutu guno ogulabibwa era ogobererwa abantu okwetoloola Sengendo na Bulamu guyitibwa Olulasange Online TV sabo batubulizeeko abalabi baffe era batugoberera bakutegeere ng'obeeyanjulidde. Erinnya lyange nze Kabona Kweyunga Kabika anji gwe bamanyi nga Haruna oba Balijidde naye naddayo ku buwangwa nemanga ntumi w'amannya agange ku bwange oba agaffe ag'ennono yaffe era nga ndi musajja mulangira okuva ewa Kabaka Mulekuza wano mu Buganda baneddira nte manga nzaala mu kiko ekyo oba ku lunyiriri olwo muzira Fumbe era ndi muzzukulu w'oluuyi olwo mu bazira Fumbe. Weewaawo nga Buganda wange babagambye nti lwali tuyise bw'ababiri ati abayita ababiri bejjukanya enviiri zikula bulengo. Weewaawo kituufu nnyo ddala kale Muganda wange kagira ogira okomakaawo tweyanziza nnyo tweyanzeege kakati Kabona ekyalo kino we tuli okusokera ddala bakiyita batya? No bakiyita Bibbo. Tuli mu Bibbo omuluka era gwegwo era gusigala gwegwo eggombolola wano gombololera ndowooza yebibbeera gye bakigattamu okubanga kiva kuba kino kigatta ebyalo bingi Bibbo nga gombolola egatta Kungu, Madudu, Munyagira, Kafumbe, Kasokoso ogona owiri obwalamu obulina nga omulukaki Bibbo kati essaza lye Lyakyagwe district eya Buyikwe mumba muvudde mugundi mu mukono muli mu Buyikwe wali ekayanja wano oludda olumu lw'ekayanja luli mu mukono oludda olumu luli Buyikwe wamma ddala ebintu wabigunjukira omusimbu agonjukira kigo kati no olunaku olwaleero basebo ne bannyabo kanyongeremu ne ku kavaibu tubaleetedde ekyamaguzi kino Namukisa asooka yagenda okukyetwalira olwaleero wano waliwo ettaka eritundibwa wano ekitundu kino omukulu nga bwakibanyonyodde mu Bibbo wano awo kitegedde ekyalo wano mu Bibbo wano mu district ye Buyikwe wano wetuli wano ettaka litundibwa ettaka lino litundibwa sava nnyo kubanga ttaka jimu kuliko emmwanyi kuliko olusuku ttaka ddungi nnyo yiika namba litundibwa era nsaba muganda wange ayongere okunnyonnyola kubanga bagamba Kalijja Bunyolo ejjembe yalimanyira lupiya ate era atuuma omwana erinnya amanya n'amakulu gaalyo njagala omuntu ono atulaba era atugoberera agende okugula ettaka lino ng'ategedde bulungi nnyo ebirikwatako tunnyonnyolemuko bunene oba ekipimo kyalyo kuba nzinza obutakinnyonnyola nnyo okusinga gwe nannyiniryo ono ye nannyini yalitunda n'ebirala ebirikwatako ettaka lino nabagaye nti liwezaako obugazi obuwerera yiika namba ettaka lino lya kibanja era lyagenda okugula agenda kugula kibanja ogenda kugula kibanja okawuliddako kugula kibanja so si lya kyapa naye woli bw'aba amaze nga tukkiriziganyizza so omusula ne mutwala gwe bayita ow'omutaka akono kakulu kakubire mu ngalo bobo kategedde ow'omutaka ne twongera okwogerezeganya olwonna omutaka n'amubuulira nti oba kiweetaaga kino ne kino okusinziira bannatuuka ku nzikiriziganya okusinziira kw'aba aliguze bw'abanga musajja obanga mukazi mekete aba agenda kumalako bulungi nnyo okusinziira n'aba batereze
n'omutaka kituufu nnyo kasamba nga nze mututteyo nga simugwekeredde nti anze omaze okuguza nze ngenze maze ofuna akange ettaka lino liriko emmwanyi liriko omwogo liriko ebitooke era ndoozi emmwanyi muziraba muganda wange agenda kuzibateekerayo mulabe mwongere okutegeera ddala kuliko n'olusuku olusuku ndulabira ddala weeruli nnyo ate lulaga nti ttaka ggimu kubanga lulabika bulungi era lunyirira kati abalyetaaze ebisigadde eby'emiwendo kasita omala okutuuka ewa munnabusiro ebisigadde bijja kutambula bukwakku ekyo kikulu nnyo gwe alyetaaze yita ku 078 599 343 kanjiddemu 078 599 343 oba njidduka nnyo kale kankendeze ku misinde ndabika ndi kuyiriyiri eri 078 giwandiike nga topapa n'obwegendereza kino tekikuyita mu ngalo omanye ebintu byonna byonna ebikwata ku ttaka lino singa oli abadde wakubuuza nti sentebeka kubanga oli ayagala yeetegeke amanye ajje nga sente we ziri si byakugamba teyeetolola atakoleki wamma singa oli abadde aga kumanya nga ajje na sente mmeka alyagala okulitwala yeeteketeke bulungi ajje kubanga tugamba nti omwangu yatta enswa fanasooka okujja gwe tujja okuliguza omuntu abayitaze ettaka lino ajja kutambulayo ne jajjanga aziyita waliyoni oba obusiriivu babukayita akasiriivu kaba katono ddala ali akasiriivu giba mitwalo 10 waliwo ekigambo ekirala ekyoluganda awo ekikadde ennyo ekitegeeza akakadde akazeeyi abamu bakayita kazeeyi abamu kakadde ebigambo bingi ajja kutambulayo ne waliyoni 20 gokka kuno si kutta kulonda kubanze badde nsuubira nga 3 naye olabye ogenda kujja wano mu bugikwe ate ng'ekitundu kikulaakulanye abootunulira emiriraano bazimbye erudda n'erudda abantu bazimba amakubo gaayo malungi owetera kayanja nojja totambulako katono okuva ku main kyewuunyisa zinadde tugenda tambula olugendo luwanvu nnyo okuva ku main naye ogenda kujja oyinza okubeerayo nga wanoonya dda awantu aw'okulimira gwali eyo nga wanoonya dda awantu aw'okulimira eno ye first priority tandikira wano kulunda ati wansi waliwo ekisembera waliwo ekitundu ky'omugga wansi eri tekiri kuno kwenyine ekiri wansi asobola okuba byakolerayo nga ye era kati waliwo bana bamanyi okulunda ebyennyanja osobola oteekako enterprise y'ebyennyanja oba faamu y'ebyennyanja n'olunda amazzi kitegeeza gaba gakuli kumpi kuba ekitundu ky'omugga gye kiri emmanga eri weguli abayetaaze okuba kulima okuba kuzimba nyumba ya kusulamu wali walungi baneiba we bali ab'enjawulo ate nga bakyajja weewaawo ate nga n'amakubo malungi wekiri oli ava e Kampala atambula butereevu paka Mukono n'ayita e Mukono oyo okutuuka okuweta e Kayanja oba okyali mu disikiti y'e Mukono oluva kambabuli okuva e Mukono ova e Mukono Mbalala Namawojjolo Kibaati Namataba otuuka e Namataba otambula katono ojja e Kayanja wowetera n'obulanshi nga n'otuuka wano mu Bibbo bw'oba oyisa enkoko njeru oyinza okuyita nkoko njeru n'ojja Busaabaga Nakusubyaki Kasokoso bw'oba ovudde Jinja odda Lugazi awo n'okwata ezijja mu Bibbo waba wangu so amakubo mangi agatambula okutuukawo kitegeeza nti katundu keetoolodde tawuni yonna enkoko njeru wano Lugazi wano Mbalala Mukono Seta Nazigo kitegeeza nti ekitundu kino kirimu wakati mu tawuni buli wooyita amakubo weegali agakutuusaawo waliwo woogula nga amakubo galinga mikwesese gya mmese tulina nowooyita naye ne wali amakubo amanene weegati amalungi amayooyoote eno otambula bulungi kale no wamma njagala nkutegeeze togandala oli gwe bagamba munnange ng'enkwenzige tudda kugandala ng'enkwenzige situkiramu oba okuddeyo okwetuulako ng'owekigalansi basala ebintu nga tayogera oluvaawo ate n'alyoka kubamu makiikakiika nga yanjala ngalo ng'akaabira eddiba ly'enjobe nti ligenzeeko amazzi nti ate yakulira mu nki mu mazzi era mwe lyakulira lireke kale nno bannange tubazigiridde ekyatutambuza okuva eri mu Busiro ne tuyingira mu Kyaddondo ate tutuuka tuzzeeko mu Kyaggwa eno tuzze okubalaga ensonga eno gwe Namukisa ali wano atulaba ku Olulasange ye online TV ofunemu
kale mutugoberere ne ku mikutu gyaffe emirala emigatta abantu ku peegi yaffe ey'Olulasangeye. Manyi nti nno ab'oku peegi yaffe ey'Olulasangeye mutera nnyo okumbuuzabuuza ebintu nga bino. Opportunities emikisa gibaawo kati guguno omukisa tuguleese. Gwe kyoba okola tolwawo. Bw'onoolwawo ojja kugenda okuntuukirira nga nkugamba baaliguze dda. Nga lwayaba. Eyo mwangu yatta enswa akabona. Nga asanze enswa zibuuka. Ate olusuleeta birwe lukuwa entindira. N'ekisala obulungi kyekikuwa embika. Kale nno twagala abantu baffe abali abatuwize era batugoberera muyite mu bwangu ettaka lino litundibwa ate mu bwangu tetugenda kulindiriza. Oli yagamba manyi twasoma nga batugamba we shall not wait for the Kalamajongo to develop. Naye abakalamoja kati bakulakulanye enjogero gye simanyi lwaki bagibasangako luli baali bakyali bubi noga nti abaganda balina kubaava situmanyi kwe baava gamba nti jamera jeene akatundu ako aba akanyomera ako gye kali mu bannaffe ye Busoga aliyoko bagenda abajjajjaffe bagenda okutema amanda batuuka bagamba tuwaayo mu sente mmeka mu miti gye bagamba jamera jeene jamera joka muteme kale olabye Katonda akuwadde kemeza ng'osima. Kale bannange nze saagadde kubafiiriza mbazigiridde nakugoba ku nswa nti toli omulalu naye sikoze bwentyo nze mbateereddewo omukisa guguno ate nga tugamba nti ero bwangu na bwangu nga mutezi wa nkwali atega ategulula nawe yita mu ngeri ya ulutu ng'amazigo okulutimpa. Essimu giwandiike kuba ku ssimu 078 599 343 oba ntekerayo obubaka mu comment section yawo nzije jangu mu kabokisi kanga ka WhatsApp eri +256 781 599 343 jangu ogule ekyobugaga kino ettaka bwe bugaga obusinga ettaka kankiddemu bugagga bwansibo ettaka kintu kikulu nnyo ndegwe nobeerawo nga datolina Uganda yona togirinaako bwannannyini kubanga batolina ttaka era Uganda batogirinaako bwannannyini bakugamba ogwawa obeera nampayo nga nvubu bwe bagisaba omusolo ogw'omumazzi ndi wakulukalu bwe bagisaba ogw'okulukalu ndi aze ndi wa mu mazzi oba na kireberebe ng'omufaata naziikibwa mubala mutajaayo ne mube magombe tabalwa kati kwegamba totuula ulutu ng'amazzi g'okulutimpa olukomako nga gayiika ebisingawo byonna WhatsApp eyo gye nkuwadde kale 078 599 343 abali ku TikTok mwebale nnyo abali ku Facebook mwebale nnyo namwe abali ku X mwebale nnyo n'aba YouTube n'aba WhatsApp mikwano gyaffe mwebale nnyo abalasangeye mwebale nnyo mwebayire ddala aba subscribinze aba likinze aba commentinze mwebale nnyo ntubatumira kate USA UK n'abali mu kyondo kya bawalabu awo bali awo mu UAE United Arab Emirates mwena tubatumiddeko Qatar, Oman, Saudi Arabia, Kuwait, Abu Dhabi n'ebibuga ebirala Emirates zonna abatugoberera mwebale nnyo mwebadala namwe abali e Uganda mu bibuga ebyenjawulo Kampala, Jinja, Mbalala, Mbale, Mubende, Wakiso, Mpigi mwebale mwena tetujja kubamalayo naye mujje mwegulire ettaka lino mubeeko nebyo mulikolerako kubanga kyankulaakulana. Kale katukomeko wano mbadde ne muganda wange Frank wa M Franka Media nga bulijjo akukwatira ekifaananyi ekirungi akukubira ebifaananyi eby'omutindo ebinyirira ebirabika obulungi akukwatira video ezirabika obulungi. Kale era ayita ku simu eyo 078 599 343 omuwe emirimu. Kale mwebale nnyo abalasanga emugundire kitumbi atumbire fene mbabire tubabire n'abalira abalire kalo bazibayira zibayire n'olugembya lukalire mweraba.